Yes, for additive jimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kade comment section weri aho bakabuntira mu comment section dusikanenga on following ambani updates zina value mbana moli agabagatambula tambula okwetola egwanga Uganda bagamba nti Mami Teddy wons Suzan Makuula alekera okuloga abaana be ngena kwambi kutusako byonna masse ajukira Pastor Teddy Bugingo asubira okubeerayo ku Lumbe ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard yabadde bodyguard wa Pastor Bugingo. Teddy Bugingo basinga bajja kwebuuza nti yiki Teddy kye mutwala mu kuziika musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard aludde ne Pastor Bugingo era nti nno Teddy Bugingo yagenda okuvaayo ng'olwe Richard yaliyo ate baali bamukwana ebiseera ebyo bali bamukwano nyebiseebyo era Pastor Teddy kasita yavaayo Richard nakola ki nabeera nga takyali nnyo nga tebakya communicatinga nnyo ne Pastor Teddy nengera ba communicatinga kubanga bo basigala ba mukwano ye mukulu Richard byatemukwatako ebyatuka wakati wa Pastor Teddy Bugingo kuusani Pastor Bugingo ninga communication yakenderamu ko okusinga ati uliringa Pastor Teddy akyali kwa Pastor Bugingo kubanga enkolagana yali yamanyi nnyo ebiseera ebyo just kyagete kubanga kama reducinga mu katono kubanga yesala kubanga ekendeera oluvannyuma lwa Pastor Teddy okuveebwa Pastor Bugingo nenga bali bamukwano nnyo munaye Pastor Teddy Bugingo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga amuki Richard muhumuza amira mutamusinguzi Richard eyabadde bodyguard wa Pastor Bugingo. Pastor Teddy Bugingo jukira buto nakolego nalabula Suzan Makuula nga mugamba likira okuloga abaana be Pastor Teddy yalumiza Suzan Makuula okuba nti naloga abaana be amulumizo kubanga aloga abaana be ero nasubira okubayo mu kuziika nesemanyo ba mu kuziika baana amukiriza kubanga bagenda okujja okuziika naye mukwano gwe bayinza okuteeka waawe ensasage ne bakola wensasage nga bamulemesa okwagala okujja okuziika nenga bali badde bakola ki bali badasi kuba muleka naje naziika mukwano gwe mukulu Richard abadde muntu w'abantu abasinga kyabewunkiza nnyo okubanga Pastor Teddy agenda kubayo mu kuziika abasinga kyabewunkiza nnyo okubanga yabadde mukwano gwa Pastor Teddy babadde ba mukwano nnyo lwensonga nti Pastor Bugingo aludde naye nga bodyguard we aludde naye nga driver we aludde naye nga omukwabo abakola ku church eya Kananirandi abakola kakiiko ka church era Pastor Teddy bwe munamula mu kuziika bitundu by'essembabule temwewuunya Pastor Teddy bw'anaabazze naye nga tannabagenda mu kuziika yasose kulabula Suzan Makuula alekera okuloga abaana be amulumiriza agamba nti ali ku baana be abawongayo abalogaloga ayagala okubawunzawunza bakyawe nti bakyabwe Teddy Bugingo bamukyawe bagende wa Pastor Bugingo. Teddy Bugingo agamba tajja kukiganya ekyo Suzan Makuula okola ki okuloga abaana be agamba ajja kulwana mpaka nga amuwangudde n'okuba nti no awangula agamba sitaani gakola ki gasindikira abaana be agalwanyise gonna. Bagita fa additive subscribe ate onyigene kade mbebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifolenga. Pastor Teddy agamba nti Suzan Makuula ne banabasindiza amasitaani agenkana gatya okuwunza abaana be agamba nti gonna ajja kuba agasaanyawo mu linnya lya Yesu. Pastor Teddy Bugingo bw'ate bw'agamba yamuwoniza n'amugamba alekerawo okuloga abaana be alekerawo kubaloga abeesonyiwe kuba ye omusajja yamumulekera omusajja yamuyina kakati abaana abeesonyiwe ayeme kubaloga kubawunza okuba kyayisa nyaabwe byebe munnange kakati ne bw'anaabeera mu kuziika simanyi kinaabeera eyo kubanga asubirayo kensasagirwa kuba kalono mukyala wa mirembe ne bayinza okwagala okumulemesa okuziika simanyi nakumanya bayinza okwagala okumulemesa okuziika naye sisuubira nti bayinza okwagala okumulemesa okuziika obuziiki owaye tomanya katube twinde ebinaaba bibaddeyo ku saidi ze esembabule nga Pastor Teddy bwana basize okugenda okuziika kubanga asubira okubaayo olw'ensonga nti abadde mukwano gwe
Richard abadde mukwano gwa Pastor Teddy. Asubirwa busubiro okubaayo. Ninga bw'anaaba agenze tewabeereyo ensasagge, tewabeereyo obunkenke. Kale Bagitafaali TV gisubscribe atonyigene kale. Omulambo gwatuusiddwa Dabambi Essembabule, omulambo gwa musajja mukulu Richard eyabadde bodyguard wa Pastor Aloysius Bugingo. Omusajja wattu yakubwa amasasi abaali bazze okubanga bakola ki, basaanyawo Pastor Aloysius Bugingo, batamu musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard abadde afaanagana ne Pastor Aloysius Bugingo. Mwezo gamba baluganda olw'ensonga nti communication ibadde y'amaanyi ate abadde aludde naye. Wakati bw'ogamba nti ebisira Pastor Teddy Bugingo bwe yabeerenga wa Pastor Aloysius Bugingo, musajja mukulu amanyikiddwa nga Richard yali waali. Bategeeza nti munnange baludde nga baludde nga bamukwano, aludde naye adde musajja we abadde amwesiga. Ebbanga erinene okutebeeza mbu kyanga Pastor Teddy ava wa Pastor Bugingo mpaka nakati okuba nti nno Teddy Bugingo agenda okuva nga Richard amanyi era nga bamukwano, ate nga nensaka kati Pastor Bugingo abadde akyamulina Richard abadde amwesiga nnyo. Kugambye abadde amwesiga nnyo, yabadde musajja we ow'okulusegere era nga yabadde akola ki, yabadde atuula ku kakiiko waatali, yamutuulirawo mu mirimu egisinga gyatasobodde kubanga akola, yabadde amukiikirira mu bintu bingi nnyo byonna. Mwebale nnyo okubanga mugifollowinga kitalo nnyo ekya Richard. Enteekateeka z'okumuzika zigenda mu maaso era nga olumbe lwakumiddwa dda ebitundu by'Essembabule era nga munnange bye bigenda mu maaso akadde kano. Naye nga ye Pastor Teddy yalabudde Suzan Makuula n'amugamba alekerawo okuloga abaana be, abeesonyiwe abaveeko, aleme kwagala kukola ki, aleme kwagala kubawunza. Ate ono asuubira okubaayo mu Lumbe okuziika Richard bana bagenda okukola ki, bana bagenda okuba nga bamuziika. Mubeere bulungi. Faali TV ugimbagala nnyo, subscribe atonyigene kale. Mweraba.